abakyala museereze nabunyaza mmwe. Abasajja baagala nnyo ewantu ewatoberedde waba wanyuma, ne waba ayitawo ng'aserera buserezi bw'ati bwe buki bwe buwoome. Naye abakyala basinga abaami bamwe mubakalabula, olina atuuka okuvaayo nga jjudde amabwa yenna yenna. Lwaki? Lwansonga nti oli mukalu gwe ng'omukyala. Tolina wadde gano amazzi ge tuyita agaseereza agasooka ago, togakola ki? Togayina. Ago amazzi omusajja ge gamusikiriza oba gamwongera obwagaziye ng'omuntu. Kasita akwatayo wati nawulira nga watoberedde nga naye omuntu akola ki? Ayimuka. Amanya gye ndaga bannyaniriza dda, bali lwedde nze akoze ki? Nze aludde. Naye omusajja n'akola romance okumala eddakiika zenga 3 n'akwatayo, wallahi nga tewali wadde akakola ki? Akavaayo. Gwe obeera gw'okola otya tokivaako bubi? Eyeekase n'agamba kankikole. Naye era agenda okukola ki? Agenda otuukayo nga mutuufu yeekosezza ate ng'anoonya ddagala limuggyako ki? Obwo bwekalabuzi. Mujjukire nti omusajja singa aba yeekalabudde omuntu obuluma nnyo nga naye oweesala wansi eyo n'owulira peyini, kati n'omusajja bwati waakola ki? Waabeera. Jjukira emisana agenda siiba mu ngoye, ayambaliramu ppule n'ateeramu n'empale ey'okungulu. Ino ebbugumu gye linaakoma okwesomba nga buli obwa bukola ki? Bweyongerera ddala omuluma. Olaba watambula nga yeetakulaatakula mu bantu, naye nga oguwa kimutuusizzaako. Naye nga lwaki otuusa munno kweyembeera ng'ate eddagala weeriri? Lwaki otuusa munno kweyembeera ng'osobola okujja ewasenga abaserebu n'enkuwa eddagala n'oterera bulungi? Family planning zikaza, zibuza obwagazi, zikola buli kimu omubiri gw'omukyala. Naye ate ziyina eddagala okusobola okubeera nga zikola ki? Nga zitereera. Gwali eyo weefuddeko otya? Onookanyagamba nti abasajja bandekawo, sina musajja neebakako yagenda, kumbe nga gwe kizibu tokoze eki? Teweefuddeeko. Nina omusajja wange ajja katikati siina ddagala ate biri byenkozesa birwawo. Nedda. Ebintu kati twabigonzaamu ate ng'ogenda bikozesa oleme funa buzibu bwodde n'akamu osigale nga wooli ate nga bikuyambyeko n'okujjanjaba endwadde ezimu. Tulina akalagala wano eno, kano bakayita kaseereza. Kaseereza kkubo ligenda mugga, omukyala ali eyo. Kano jesiti okwatamu bwoti n'oteeka wansi eyo munda eyo ng'abulayo ddakiika 10 obeere n'omwagalwawo. Agenda okutuukako otandika okukola romance, wallahi nga gwe wakoze eki? Watobyetobye dda. Kati nno kano okayongerezaako n'akalala kale bwe kati. Kakuteekamu ennyonyoogeze muli munda, n'obeera nga owulira ennyonyoogeze, obwagazi olina buyitirivu ate ng'otoberedde. Ng'omusajja ne waba tamanyi kuzina, akuzina n'okola ki? N'onyumirwa. Buno obuddagala bumulaba obiri buno. N'okola ki? N'onyumirwa. Ng'omusajja tagenda complaininga. Ne woba nabukalu otya ng'amazzi gakubuze n'okozesa kano akantu kano. Era ogenda kukola ki? Ogenda kugafuna amazzi. Togenda kukola ki? Togenda kubeera nabukalu. Okitegedde mukwano? So abakyala nze mbakuutira nnyo okukola ki? Okwefaako. Kubina ebintu mulimu sweetener, mulimu tight nako nakabasomesezzaako. Okitegeera? Mulimu ebintu bingi. Omukyala by'otegedde okukola ki? Okubeera nabyo. Nze Ssenga Mabirizi nsangibwa Mulago ku 2 opposite ne Church ya Kakande. Enamba y'essimu eri 0704737114. Mwe mwenna abali ewala, ndi Dubai, ndi wa, ebintu bino mbifunye ntya? Bisobola okutuukako wonna w'okola ki? W'oli. Abantu b'e Dubai mbaagala nnyo. Luweero, Canada, London, America, Qatar, Abu Dhabi, mbaagala nnyo. N'ensi endala zesoogeddeeko naye nga mugoberera Ssenga Mabirizi, Ssenga w'abaserebu. Abaagala nnyo, mweyongere okumugoberera, mweyongere omwagala kubanga ayina bingi
byabateekerateekera mu nsonga z'ekisenge. Ate nammwe abagenda okufumbirwa nga mwetaaga okubuulirwa okulungi, senga mabirizi onoonyaako bunoonya ne twogera ne tukola omulimu gukola ki ne gugenda mu maaso. Omwana n'agenda nga muteeketeeke bulungi nga buli kimu kyonna kyonna kirina, omusajja takola ki, takomplaininga. Mubeere bulungi, mweraba.